Zengamba tulumbe tubase kunkeke tulumbe. Omuyimbi King Saha alese oluyimba olupya olwa Revolution mwanange esaidi eno wuuno akakasa esaidi eno mu katambi ate nga munnange Gravity omutujju munnange ennyumba ye oba munnange ate bwaguga esaidi eno enaatera okuggwa era nga munnange essaawa yonna munnange ate agimaliriza esaidi eno era nga naye wuuno munnange ate engeri gy'abadde yeekolamu ebintu mu katambi akabadde ka trading nga wali ku mukutu ogwa TikTok. Pamita nno Jaminati era nga nsinziira ku Jaminati Yugi ngenda kubeera nga ntandika wali n'omwana mulenzi munnange ate King Saha era nga munnange kyaddaaki omanyi abadde atutte munnange akabanga nga tannaba kusumulula ate munnange ate wali ku nnyimba ze yali yagamba eza Revolution ennyimba 10 kakati nno avuddeyo n'akakasa munnange era nga oluyimba munnange abadde nga yakaluta esaidi eno. Zengamba tulumbe tubase kunkeke tulumbe batujje musengenge tulumbe tuli omwo tulingante tulumbe ekimu wano kya bbeeyi tulumbe byebyo nno munnange ate ebiri mu kutambula ku mwana mulenzi munnange ate King Saha ku luyimba luno olupya ate lwaleese esaidi eyo era nga lukyagenda mu maaso munnange ate okutredinga ku mikutu egy'enjawulo TikTok kosa ate n'emikutu emirala esaidi eyo mwana mulenzi munnange ate King Saha kati awo kankuggyeko ate nkutegeezeko nti nno Gravity omutujju nga we nkutegeezeza wali mu maaso era nga boogezako okulaba nti ennyumba eyo yiiyo ali mu gimaliriza munnange ennyumba munnange bwaguuga eri mu kifo ate munnange ate ekyetadde era nga boogezako okulaba esaidi awo. kundi kukundi wabale kundi kukundi wabale kundi. Byebyo nno munnange ate ebiri mu kutambula ku Gravity omutujju munnange ate esaidi eyo era nga bwe nti we mukyekizeeko by the way era nga akatambi kakyagenda maaso munnange ate okutredinga kiragira ddala nti nno omwana mulenzi munnange ate akasente kawezeemu esaidi eyo kubanga ssebo ndowooza ekifo kiraba kyetadde ennyumba munnange kalina y'amaanyi nnyo nnyo nga bogezaako munnange ate okulaba mu katambi ako esaidi awo naye ng'era bwe nti bambi we mukyekinzeko mwana mulenzi ono Gravity omutujju ebintu bigenda kukyuka nnyo inshallah era mubankwate bulungi nnyo saa zino nga sinnagaggawala nga tonnagaggawala kuba bwengaggawala muganda wange mumanyi sente zikyusa abantu njakyuka so yenna alina relationship nange aneegwaniza yongeramu amaanyi n'obwangu kuba omwaka ogujagenda kugaggawala nnyo. kakasa nti no video gimpya like kosa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba ngenda kubeera nga nkomawo ate maaso eyo ne updates endala katono nnyo bwe nti